Enkambi ya alien eri ubyetunda ne scrap we motoka obo kitegeera nende kyakola we awulira obusungu nagenda nagula amafuta owulira bulungi bwagagula najja najiwako nga bali bagamba najikuma jukira naye ajivuze abadda natero jimalayo kati nenga asazeewo bonna bagifiirwe naye ate ekigendererwa kimbuula okuba awulira obusungu bumuluma ngawulira ayagala ekwata omuliro eyo kyene endala kuba aliwo endala ezaali awo emmotoka abadde agikooye n'agamba bwenjokya aba content lwaki content kati n'alaba nti content alimo content wa makulu nnyo okusinga emmotoka emusumbuwa ng'ate buli nnaku agiteeka mu buki ng'agyongera mu bwongezi se n'agamba kati agikozeemu content akola ki asinga kuba bannayuganda bo baagala bagumbuddewo muze gw'okubeera anule so ng'ekintu ekyo kigenda kwongera kuziika bavubuka bano kubanga eno ensi omuntu olina okubeera lule nze njasigala nga mbagamba nti omwala gwe nali naye yali muyimbi gwe nali mpadde omukisa nkoleyo naye oluyimba era nga si muganzi wange oba okitegeera kati oli omuwala eyalwana naye teyali muganzi wange oba kitegeera teyali muganzi wange just kirabika bonna baali banneegomba kadde igalawo ekintu beeramu ekino kyetwandise so ttema kivaako mangu Goliawa mairungi kagana kuona newe watozi kukumyo ja kudo. Zeje from Mayanja aka Mr. Wagwan. Ali skin akaongeza kuona ku lwaliro ku Sunday. Okuva ku sawa zibadde sawa nga 12 ezakawungezi. Abadagezaako okuyita mugabo manyi nti ali nemmotoka ze zaavuga ne bakyali ebyo okuva oluguudo n'abadde bayisaamuko naye oluvannyuma ennyo n'alita emmotoka eno nga bw'ogiraba okuva ewe wali wansi n'agyeta eno waggulu mu kizungu n'agikumako omuliro ng'ensonga eyokezeseza emmotoka eno agamba nti n'emmotoka eno akyaddemu sente nnyingi nnyo yakagula emmotoka za mirundi 2 ng'azijjamu yingini ng'ateeka mu mmotoka eno nokola ebirala byonna ng'agala emmotoka eddewo etambule bulungi BMW nga bw'ogiraba nti tekyafaanane kati okyasobola kutegeera oba oli awo kika naye nga eno BMW kati mu kugezaako okugiddaabiriza okugikolako saavisi na biki byonna nerabika ng'egaanye okusalawo agireeta wano waggulu agikumeko omuliro era n'agyokya so zibadde mu ssaawa nga 3:2 wagyokereza yonna negwawo nga bw'ogiraba mu kugireeta tewali kintu na kimu kigiddwamu byonna nga bwe bibaddemu bwe bagyokezza mu kugireeta babadde bagala okugyamu ebintu ebimu naye ne bamutegeeza nti sebo waliwo otutte emmotoka okugyokya tiimu gyogambye okugyokya balabika nga balimbeddwa banne bagala okusooka okugyamu ye najja butereevu nakwata akabiti n'agyeyokera Alien Skin nga bw'ogiraba Alien Skin agamba nti ye anirule so nekino akyekoledde ab'ebyokwerinda babadde bagezaako okubuuzabuuza awo naye ndowooza ne bamala ne babireka ndowooza nga balaba kyakoze kituufu ne batakitwala wala nnyo naye nga njagala okutegeeza nti oli mulala nayokeza emmotoka eno yagyeyokereza mu kusalawo kwe neggwawo olw'okuba nti agitaddemu sente ez'empitirivu nnyo sokola okusalawo kwe n'agijjawo nga bw'ogiraba kagati essaawa zino ayagala yajja okugyetwalira agiteeke mu scrap because wali ebuuza nogamba nti lwaki tagiwadde omuntu kati ye weemulemedde kuba nti abe takyasobola kugiddaabiriza kitegeeza nti ne byali giwadde omulala yasobodde okugitwala teyalisobodde kugiddaabiriza yensonga lwaki agyemaliddewo Alien Skin so emmotoka yeeno bweti bwefaanana so simanyi kati gwali eyo bwooza okujja noonona scrap emmotoka yo weeri eteeredde okutwalibwa kuba yena nyini wayo takyajagala odaga nti takyagyetega mu lujjalo olw'ensonga ayitaddemu sente nnyingi nnyo naye ganya okutereera kwendi nnyo Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwe mboozi mu UG nga bulijjo mbeerawo wano okubanga nzija ne tuwayamu ku mboozi n'abantu ab'enjawulo webale kutulaba webale kutugoberera webale kuwayo kaddeko n'otulaba kaddata n'oteekako n'ogamba nti emboozi mu UG kanjirabe ebigifaako na binanga bwe bitambula so tweyanzizza nnyo tweyanzeege
Onako olwaleero ndi wano ne MWANJE omu ku bayimbi abakyasinze okuwunya obulungi e Kampala wano. Omu ku bayimbi abakyasinze okwambala obulungi, omu ku bayimbi abakyasinze okulabika obulungi, bagenda wakana omu ku bayimbi Henry nalabako awo ng'omwana yeefunyiridde okwasa emmotoka y'endabirwamu. Neŋŋamba obuzibu buva ku ki? Neŋŋamba omwana ono ekimutabudde tigenda okuwulira awo nti ate kati oyo yadde yasa emmotoka yabadde mukyala wa MWANJE, kakati ate ye yazze n'akola olutalo olwo, yasaze MWANJE mu mmotoka mwe baabadde, ate ono n'ayasa. Neŋŋamba era emboozi yatambula nnyo, mwana namukyazaako wano ne twogera ku mboozi. Twali no tutudde n'awaawaawo, twali tutudde awo. Mwana ayagala okuva mu interview ng'obusungu obukambwe bususse, ne mugamba tojja givaamu. Naye n'ansinza amaanyi kakana ng'agiddusemu nga tetunnamaliriza. So ng'omwokya kajojijoji w'ebibuuzo nga mmutadde ku kasigiri. Naye kati bwe mbadde awo ne mbijjukira, neŋŋamba nti MWANJE sebo gwe wasikira omuyimbi eyatuva ku maaso. Ani ndeka ani neŋŋamba kati MWANJE kati oli Messi mukuba amagoolo wa munnange nolaba kyajja bwe kityo era Abannayuganda ne bakivuunula bwe batyo. Naye nga kyabeerawo sina kyengenda kwegaana nti oba mbanyonnyola ennyonnyo oba okitegeera. Kyotegaana kwe kubeera okuba nti wali n'omuwala oli mu mmotoka? Nze nja sigala nga mbagamba nti omuwala gwe nali naye yali muyimbi gwe nali mpadde omukisa nkoleyo naye oluyimba. Era nga si muganzi wange oba okitegeera. Kati oli omuwala eyalwana naye teyali muganzi wange oba okitegeera, teyali muganzi wange. Just kirabika bonna baali banneegomba nga banneegwanyiza. Baali banneegwanyiza ne beekuba, naye ku bonna tekwali mukazi wange. Era n'abaana abo ne banjasiza emmotoka yange mu katemba waabwe oyo, okitegeera, ne basa emmotoka yange mu katemba waabwe, ne basiiga n'erinnya lyange enziro. Aba ne bagamba sebo nze nabadde ndikolera akaboozi muki mu mmotoka, kati neewunya n'abantu gye bakijja. Kati gwe nze kati nune nga nkolera akaboozi mu mmotoka. Ate abantu kye beebuuza bagamba nti MWANJE lwaki opaakinga because omuwala mukunnyonnyola agamba nti MWANJE yambona abashira akashumba yandize yeetaaga alabe ku kintu kineeno abaana bannwanira. Guli eyo tonfaako oli mu barasita olina omutima yange olw'okuba ndowooza buli omu agamba Henry wange Henry alina kubeera wange, naye nga kubonabona teekuli. Era anti abantu kye beebuuza kozi nandivuddeyo ne mbaako gwe nkola ki gwe ntaasa oba onfuna, naye nagamba kaakati bana eno nno laba katemba waabwe gwe bakoze eki gwe balimu. So nze ne mbatunuulira kuba n'ensonga eyali ebalwanya yali nsonga yaabwe oba kitegeera. Nalaba abantu kwekuba, mbimanya n'oluvannyuma nti beekubira nze. Ate abantu abakibasinga okwebuuza bagamba nti MWANJE because kubanga omuwala mukunnyonnyola agamba nti MWANJE yampise twogere ku by'okuta vidiyo, tudisikasinge vidiyo genda kugipromotinga tutya, tugenda kugitaddi, tugenda kukola biki. Kati muno omuyita ate wamuyita wali opaakinze nga si kifo kya lukale, nga kifo kya mutale nga olaba nti ekifo kyesudde, nti ngeri omuntu aba apaakinzeewo wabawo ensonga ennene ku kifo lwaki aba apaakinzeawo. Kati kye beebuuza nti lwaki MWANJE yapaga mu kifo ekiziyivu ekyekusifu. Kati Mayanja waliwo akasaawe kati nali ngenze kukolamu ku ddoyiro
era ku nsonga eri kwe twatandikidde nga nkugamba mwana abantu batubeera batugamba nti tugezze naye tebamanyi gye twava nga tuli baki batono kati waliwo akasawo nali ngenze kukolamu kuki kudoyiro kati ono omwana muwala ono gwe basikambula mu mmotoka sofanawo nga munnange ankubira essimu nga ngamba Henry tulina okukwata vidiyo yaki ey'oluyimba luno eno akayimba kaffe bakayita omwami oba okitegeera nga tukwata vidiyo kati kwolwo yali azze kundaga muki mu vidiyo nga bwe yatambudde nga bwe yatambudde like bali bagimaze kuba naba mukwasa nabafuna aba vidiyo ne mbagamba omwana ono tetulina ssente naye tukwate vidiyo eno just tulabe nti omwana ono tumukolerayo kiki ekifaananyi oba nfuna bulungi kati ne bamukwasa kati bali bamuwadde vidiyo nga agirese enkole ki girabemu olwansangawo kaki ku kasaawe mugamba tosobola kulaba vidiyo ng'ate muli mukyangala light ebeeramu naye ogenda mu mmotoka olwakasiikiriza akakola ki akabeeramu olaba bulungi ki vidiyo tuyingira mu mmotoka nkola ki tandika okulaba vidiyo oba okitegeera mu kulaba vidiyo abaana bakolerawo ate vidiyo ndala okitegeera bakolerawo vidiyo ndala nziramu okulaba nga akatambi kali ku social media akabungeeta Henry Mwanje bamusanze ali mu mmotoka nga akola kaboozi abaagalwa ba Henry Mwanje beekubye neŋŋamba naye Mukama Katonda wange naye kubona abaana babiri Sofana n'omuwala oyo yajja n'akola olutalo tekuli n'omu gwoyagala nkugambye bonna binkwano gyange nga wonaaba like you're good to people kale nze omanyi abaana abawala bambi mbalabira ddala nga ba innocent souls so nze manyi obeera mukwano gwabwe oba okitegeera manyi okubeera mukwano gwabwe ne musembeza ne nambulira ku byama bye bizibu bye bimunyiga ne mu counseling nga like into zo ndaba like nga ondaba nti ba Grace Kani babadde bambeera close bakemisera bambeera close n'abayimbi abalala botakola ki botamanyi abambeera close like I'm friendly, I'm lovely oba nfuna bulungi kakati abambi abaana abo ndowooza bagwa mu laavu nange oba okitegeera naye ndowooza ono yakuba ate yagwa mu laavu nange kuba ono yali tali mu laavu naki nange yekyakimulesi yali business kati ono yakuba yagwa mu laavu nange n'alowooza ono akola ki anjagala ate n'akakitegeera kati saawa zino kuba mbadde ngamba naye baana bano kiki ndowooza bambi ono yali yagwa mu laavu nange kati ng'alaba ate ono muwadde nnyo obudde ndowooza n'alaba ng'ono ate kati yo bagwenjagala babanga yaze mulaga vidiyo lwaki basikana mu kafo akaziivu kumbe yetamanyi nti awo bakolerawo ddoyiro kitegeera ye so bambi bwe kityo bwe kyajja mayanja neŋŋumira obuswavu ate nkole ki nagumira obuswavu nawebuuka kubanga nina bannazaala nina abasomesa abaana bange nina mikwano gyange abannenyumirizaamu nti Henry Mwanje musajja muntu mulamu bandaba oba okitegeera muganda wange kwegamba nkubulireko tusanga ebintu mu nsi muno kati nga kyolina okukola kulaba birabe kuba ekintu ekyo kyanyiga ng'omuntu era abasobolanga okujja mu inbox yange nagezangako okubannyonnyola ne bakikola ki ne bakitegeera abamu nentuuku bagamba bannange eyo sitanti yabadde ki sitanti banveeko oba nfuna nga sirina nakyakubagamba era nga balambagamba eyo yabadde sitanti sitanti temumanyi ebyaffe abayimbi temubimanyi oba okitegeera bwe ntyo naye awananga gwe nagatwa ku mukazi oba naye ng'obadde olina omukazi ewaka anti oba osigadde kuba sekyeyombekedde obuwedde emirimu kale naye ebizibu bigira abatabyagala kati olwo emmotoka ani yagiddaabiriza emmotoka nagirekayo mu galaji engeri gye nali mwaka akadde kenyini mwe nali traveling ogende China so neŋŋamba anyway kasita ngenda kuba seetaaga mmotoka mukana akadde nenjireka mu galaji
ne bagiterereza ero girabye enyirira buli kimu kiri fine ne twala no mukisa nenga kabagifuire no gifuira nga ne badde ya nobuse no kunobuka nenjireka nga bagifuira then ze nengenda wa China so chatukira omukadde ngire motoka nalino gitereza so nengamba ize nemba sonyiwa nemba sonyiwa namba mukama yamanyi ya mu omaka ero guwedde era waliwo ekyaliwo awo nali ndi awo ngenda okulaba ka posting ekoleddwa ku mukutuko gwa Facebook. Oh, tondaga ng'omwana tondaga tobinyumiza tobinyumiza nengamba mukwano gwange sitole ki naye era nze namanya nengamba nti eno manyi tasobola kukola kino tasobola kukola kino good enough okusinzira buwa nnyonnyola n'olaga nti nno omuntu admin because abantu abamu tebamanyi nti wabeerawo ba social media admins abo ababayimbi n'abantu abalaba enjawulo nti n'omuntu obuno osobola okubeera nga n'omuntu akudukanyiza ebintu byo Facebook kati omwana uli wali uye ayina essimu yange oba kitegeera okubeera n'essimu yange eyo ayina okubeera nga amanyi passwords zange ezisinga mobile money yange kubanga nze ne mwanje bwe singa ngenda wali ku mobile money okunona sente abagizi bange bagenda kunsanga bati batandika okugamba ono muyimbi waffe ate lwaki atumalako emirembe naye naatusanzeeyo kitegeera like oleetawo akajagalalo so omwana ono abeera alina okumanya ne pin code yange ya mobile money agenda nanzigirayo ki sente zange mobile money kati omuntu wamanyira ebyo wamanyira pin code ya sente zo kati ate okumanya account ya Facebook yo because yabapostingayo biba obvious oba oli ku show nga muli live yabeera yakuteekayo biki byonna biba obvious okitegeera kakati omwana oyo yali amanyi ndi mukwano gwa alien skin ate nga n'abantu bakola ki nga bakimanyi nti ndi mukwano gwa alien kubanga ate n'omukwano gwe mutugutandise kati gwava dda kakati ate nga alien skin ayina kati ayina olutalo neki nekyagulanyi omwana oyo twayawukana mu buki mu bulungi nno sigamba nti mu bubi naye ndowooza munaye muno mutubeerera n'abantu olumu tomanya wonyiriza muntu gwobeereyo ng'omaye omuntu wamunyiiza ndowooza ng'akulinako ekiruyi kuki ku mutima so ekikola omwana oyo kyeyakola kyandaga nti yaninako ekiruyi ate kye nali sikola ki simanyi kati omwana oyo wamala omanya nti alien skin mukwano gwange olya bulungi namanya nti alien skin ali mu lutalo n'ekyagulanyi His Excellency Bobby Wine olya bulungi nagamba mwanje kamukube bakuyita kwabya kamwabye kamukube ekikompola kineno yali manya gyakola ki kyali goma mba ndi awo sawa omuntu yasooka okunkubira essimu yali liri puzzle nangamba mwana wa mama okoze otya kiki kyokoze ku social media nga gwe tolina kyomanyi yadde nga sirina kyemmanyi ndi mu babongoote abalabe baffe bakute akayimba ka lutalo nga ndi mu babongoote ndi mu kubongoota kumbe ensi yakoze ki yatabuse dda muganda wange nakulabira obusungu abantu balina obusungu abantu balina obusungu abantu bakambwe abantu bajja baleetanga messages mu inbox yange nga banvuma besimanyi simu zesimanyi nga bakukubira ne bakuweereza ne messages ne bankubira ne bampeereza message ne ngamba ya eno enkoze eki mpedde ne ngamba eno empedde ne ngamba Anega kati obaado ali yate bambi. Yale kati yechi kyayita. Ya era wati ono musajja. Kubanga nalabyeka yabadde gwagundi yagenze Dexter ngagenze kola story just Dexter BBS. Emputu azijjawa. Kati yali jawe lyenganga abantu abo. Kati namugamba anasema yakoze nti gwe tomanyi byendu ku mutwe tomanyi byenetese ku mutwe. Tomanyi kyempitamu okitegeera neze neŋŋamba kirungi nina mikwano gyange abali mu people power oba okitegeera ab'enjawulo neŋŋamba bokale bajja kunjulira boka banjulire
bakimanyi hino etasobola kukola ki kukola kintu ekyo nengamba abo kabanjulire abalala bonna Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala Musaabangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Bansalira omusango. Abagenda okukitegeera nti omwana yanjabizza bwabya bakitegeere nabo yankubye ekikompola nabo bakole ki bakitegeere nenzira ku byange ya naye nga akaseera kaali kantiisa kaali ka kwegamba kulaba obusungu bw'abantu balina obusungu abantu bakambwe bakiririza mu Robert Kyagulanyi abantu bamwagala era kyanzizaamu amaanyi kubanga mu kaseera ako kennyini nali ngenda nafuwa nga ndaba nuupu batukuba nnyo oba kitegeere nga ndaba kale bakuba nnyo Kyagulanyi naye omulenzi ono nalaba omuteeka ku ssente ku kye nalaba naddamu amaanyi ng'abantu baagala Kyagulanyi. Yes. Yeah. Era abantu baagala Kyagulanyi. Era tobeereyo gwe n'ogamba nti nno busimanya Bobi Wine mbuba mukubi alegeye busimanya muganda wange abantu basirika buki busirisi basirika bati ne bagamba kale mu byekole byonna ffe tukola ki tubalaba. Nalaba omulenzi omuteekako ssente nti amulabako wamukwata wamufuna oba yabulira ddala yeekweka namufuna nenjagala n'okukwata akatambi nkalaga abantu nga mutulugunya kale namufuna ekigendo kye nali nsinga okwagala nali njagala nkwata akatambi olw'obusungu bwe nalinamu kuba empi ndaga Bannayuganda nti omuvubuka mumulaba yoone yankoze kino ekintu nabo ate bakole ki of course oba bamusabula nabo bakole ki bamusabule bamanye nti tulinamu abantu ababe tutambula nabo abatwagazisa abatwagala tubenga tukaaba nga tubonaabona ate nga ffe tumanyi miki mikwano gyaffe naye bwe namala nengamba ate nekino kiba kikola kitya ono Henry siyenze sigenda kukuba muntu olw'okuba nze njagala nkakasa ensi nti ndi muki nti ndi mutuufu nti sirina musango gwe nakoze sigenda kukwata katambi omuvubuka ne musonyiwa nze nensigaza omusalaba gwange. Yes. Yeah. Oh. Yes, so no kiyitamu bw'otyo? Bwe ntyo. Okay. Yeah. Kale era sitiri ku mukwano gwo Alien Skin olunaku olwajjo era kifaanako nekiri omwana yase emmotoka yo olunaku olwajjo abadde alina emmotoka ewuwe manya n'emmotoka zakanika zimu zatambuliramu awo naye nga waliwo emmotoka gy'abadde aludde ebbanga ng'akanika okusinziira ku sitooli nabaddewo ng'emmotoka eyo bamaze nazo ng'emmotoka bagimaze okugyokya zabadde mu ssaawa nga 3:4 nasanze bamaze okugyokya awo naye nga ensonga yabadde nti emmotoka eyo mu kizungu awo waabeerayo makindi awo nti emmotoka eyo ebadde emusumbuwa nnyo okumala ebbanga ddene nnyo nti ng'agikanika tewona yaguleko ne ku mmotoka empya kati nga ate ne muyinginiza ez'enjawulo natuka n'okugula emmotoka empya najjamu yingini nateekamu eno gy'asinga okwagala BMW naye era emmotoka nesigala mu kino kyekimu neegaana okutereera kati n'agamba nti emmotoka eno sikyajagala mu lujja lwange egiveemu kanjigumeko omuliro n'agivuga n'agijja mu lujja lwe n'agireeta eno waggulu nga ffe gye tubeera n'agikuma ennaali neggwawo yonna abakubeera awagazi osanga yandigyokyereza wuwe wennyini ewaka naye ndowooza engeri gye wali awafunda nga ate waliwo n'emmotoka endala kyavudde yasazeewo agigyewo agitwala ewantu awali ekibangirizi
ajoche kuba kati era omuntu osobola okwokya emmotoka yo singa ndowooza olaba nga tolina ogenda kugiteeka nga space ntono naye lwakuba atalina ayinza oba si batulimba emmotoka byavuga bikadde ekimotoka kiyinza okuba kyakutte kyokka omuliro emmotoka empya yakanyini yayokezza ati kiyinza okuba kyakutte kyokka omuliro nagamba kakoleki kayogerezeeko wamu yabagambye temubako kyemujjamu kyonna naleeta infact bwe yagireese nagamba abalenzi timujooke n'addayo wansi emmotoka eba teyakutteyoka muliro alieni ngatatulimba kati mukuddayo wansi champion good yadde yasigadde okusiini kati bano abalenzi bafangoni ne bagala baggulewo babeko bye bajjamu gaga nti katuggyemu rediyo tuggyemu emitejo gikyali bulungi bulungi nebyalalaawo gudo nadduka emizini nawe omukulu information ndi sebo emmotoka yate tujjamu kituna kimu naye ate abalenzi bagala kujjamu bintu najja n'ekibiriiti n'amafuta ye kenyini nayegiyokera nga tebana kye bajjeemu yabadde agisuddewo obusuuzi mu kusooka ng'abagambye mujooke kakati olaba bwe kiba bwe kityo alieni edda yanyumizaako ssebo olumu akaboozi yaŋŋamba mwana nali nina piki gye nvuga nga ngivuga looni naye nga piki naatera okukola ki okugimalayo kati omusajja ssebo eyampa piki olumu naakola ki nansanga mu budde bwe neetaagira piki yange ndi kuyiriba noonya kasente ninamu ebiganyo okugatta omusajja ate n'awamba ki piki yange n'agisiba ku ki ku nkondo ku lujegere namugamba bw'oba tozimazeeyo togijja bw'oba tomazeeyo ssente tokola ki tojja wano pikipiki mugati ssebo nnende kyeyakola we yawulira obusungu n'agenda n'agula amafuta owulira bulungi bwagagula najja n'agiyiwako nga bali bagamba n'agikuma jjukira naye agivuze abadde anaatera ogimalayo kati naye ng'asazeewo bonna bagifiirwe naye ng'ate ekigendererwa kimbu olw'okuba awulira obusungu bumuluma ng'awulira ayagala ekwata omuliro eyo kye n'endala kuba aliwo endala ezaali awo nga tugeze oli atunda piki ze ababalooni kati ng'ayagala nezi zonna zikole ki nazo zikwatiremu kwegamba kimunugune bulungi mbuka piki n'akakuma omuliro mbu bayayana okukazikiza ne bayayana okukazikiza ne bakazikiza n'akakwata n'agenda nga tebamenyeze yadde ekigambo yagenda nake ate tuviire gwe mulalu gwe kwata piki yo tuviire n'agikuma n'avaawo nayo naye nga yali agikumyeko omuliro yannyumiza emboozi yaginyumiza bunyumiza naye ng'ate era mu kuginnyumiza era tuba tulina bwe tuvudde era nga tunyuma omutuukira kweyo emboozi era oli abazza akulaga nti nno nsobola naawe okwokya olaba nali nayo kyakapiki kange kali oba okitegeera ng'akulaga nti anirule kakati bw'abanga ekimotoka tekyakutte kyokka muliro ng'atulemba asobola okujja okyali eni kati kyesimanyi kyayisiza kitya abamulabye ng'agyokya kati kyabalumye ng'emmotoka yaabwe n'abalenzi simanyi lwaki bakifuula ensonga oba simanyi lwaki ate jjukira alien skin content creator oba okitegeera ate abasajja mu kukola content okola mu ngeri yonna yonna so era alabika ya creatinze content because waliwo eyaŋŋambye awo yaŋŋambye nti ne Geoffrey tutunulira ensonga eno nti kale alien emmotoka yayokezza tetumanyi kigendererwa kisobola okubeera nga emmotoka yabadde agikooye kyakiyinza okuba nga kisobola okuba era content kati emmotoka abadde agikooye n'agamba bwenjokya aba content lwaki content oyo kati n'alaba nti content alimo content wa makulu nnyo okusinga emmotoka emusumbuwa ng'ate buli nnaku agiteekamu buki ng'agyongeramu bwongezi se n'agamba kati agikozeemu content akola ki asinga kwa bannayuganda bo baagala kulaba buli kimu n'ebitabakwatako kale kati omusajja ayokyezza mmotoka ye lwaki mugifula ensonga kitegeeza nti nno yabawadde ensonga munyumyenyumye ku nsonga eyo paka ng'ate abafunidde ensonga endala kuba kitegeera waliwo yaŋŋambye awo naŋŋamba nti Geoffrey lwaki kale fine oba content oba ki lwaki emmotoka eyo yagikutte n'agamba abaana bafangoni n'agamba nti emmotoka yiiyo ngibawadde mwe muye kye mugikola oba because olenza okugamba nti olaba yabadde mulemeredde kati bwe nti lwaga nti alisa aligibawodaga nti mwe mumanyi bamutunda mu scrap naye nga tagyokezza muganda wange
kati abaana abo balaba yabasasula oba kitegeera yabasasula kitegeeza obudde bwe balina bwakubeera ku bosi waabwe ndowooza nga bakola emirimu gye tebalina budde ate bugenda kutunda scrap oba kitegeera kati ate oyagala baddemu kutunda scrap ate baleke bosi waabwe waneeno oba kitegeera kati ate era kiri kibadde kitwala ssente za kibiina nti tugeze mubadde muvuga emmotoka nga muva Masaka mumaze okuyimba emmotoka nefiira mu kkubo nekuba diifu nga mubaddewo ne miliyoni gye mugenda okukola ki okugabana weekanga mugjeeko ameka 5 ate ne mutereeza ki emmotoka kati ate abadde bagenda okugabana miliyoni ne mugabana emitwalo ameka 5 eyandifunye emitwalo 10 n'ofuna emitwalo emeka 2 kakati nti emmotoka ayinza okuba yagijjeewo ate bongera okufuna emirembe nabo bongera okufuna ku ssente ndiridde kakati saawa zino nze nina wali emmotoka yange ninamu n'akasente kange wano ke nabadde nze tikagenda kummazaako olunaku nina omulenzi wange naye abalidde ku nze nti alina okukola ki alina okubako nekyatwala ewaka kakati emmotoka eyo bwenfaako mu kkubo of course zino sente zirina zingenda okukola ki nga zikoze emmotoka kuba ate emmotoka etutambuza ffenna nze naye ate yeekola emirimu kati gwe nandiwaddeyo ekyesatu ngadde ewaka okakkanako olwo sikoze eki sikimuwadde yasse obwebito bibeera nti muleme nnyo okutunuulira mbu teyabawadde spare nyayinza okuba yagjewo emmotoka nga bagenda kwongera okufuna ssente ng'ebadde etwala ssente zaabwe nnyingi ekitegeera temukitunuliramu eri engeri bwetyo ate era wa mmotoka ye omuntu waddemba okukola kyayagala ki bwayagala bw'oyagala bagambe nti maama enkambi ya alien eri bubi etunda ne scrap w'emmotoka oba okitegeera kati ajokyeza akola ki golowooza kati ogaa nti enkambi ya alien sebo eri wano etunda scrap baagalayo ekyesatu baagalayo ki n'okwokya emmotoka kiriwo ekisinga okuttattana erinnya lya enkambi ye kutunda scrap banna baganda abana bafango ne babo bali bubinyo batandise kutunda scrap okitegeera kati kwegamba nti kyekituufu kyabadde alina okukola nalabako zina awards side awo olutalo oluze mu industry ebyaddala nno ti ne babeera mu zina awards abafangoni ne bavaayo n'abafiki Gaza ekikonde ne kinyooka wakati no ku mukolo siga nti beesanze mu kkubo bawa nebituze tulaba wanene olw'abalenzi abakubiddwa okitegeera olinagamba nti nze abafangoni be bankubye nga bamisiza bubi nnyo muganda wange entalo ezo tezigenda kutwala obulamu tezigenda kwonoona industry because babebe kulu kamiliyoni Robert Chagwensetamu aka Bobby Wine nti bakolanga entalo naye nga zibako bwezikoma naye omuntu nemusanga munamwe ne mumukuba mayanja ekintu ekyo kyabadde kibi nnyo ate simayina kumanya kyetugenda kukikolera kubanga ate abavubuka bonna abewansi abo abeyita ab'e Gaza ate bo bali kukidominatinga balaba nti kyekintu ekyakabi so nga ekintu ekyo bali abaana mu kulwana babadde bakolera mukama waabwe tugeze Gaza oba kitegeera nga bo bagezaako okukola buli kyakoze eki kyabalagira naye nga ne mukama waabwe tugeze ayina omuzannyo gwe gwakola ki gwazannya nga ye oba okitegeera kubanga eno ensi muki muzannyo oba onfuna kakati bambi ono omwana ono omulala ali wansi eno ye bw'abalaba eri atalaba nga bali bakitalo nnyo oba okitegeera kati abaana bonna abaana bayiza omuze gw'okwagala okulwanalwana va ku ebyo bye walabyawo eno wansi gye tutambulira omwana akusanga n'akugamba mwana nze ndiwe Gaza tolina kyongamba mwanje sooka ompe kyolina sikakuba olinaako kasiriva kembwa naye ng'akalabye nti kasirivako kaki kakabi ng'ekiddako ayagala asobola okukasika oba okitegeera kwegamba n'ogezaako okuba befriendinga kwega ne bakuwa obudde obuzibu okugezaako okubategeera oba mutegeeragane olw'ensonga nti bagumbuddewo muze gw'okubeera anule so nga ekintu ekyo kigenda kwongera kuziika abavubuka bano kubanga eno ensi omuntu olina okubeera rule
mu mbeera emu oba endala waliwo olwobeera nga gwoli ku business ku top noga kati wano wendi mu business nina kubeera anule tugeze nga olaba alien bwagamba iyi business yagikola aliki ali anule naye yali kuki yali ku business ate ali kuki ali ku top kati gwe omwana wansi akyasuubira okuba nga ogenda ku site y'omuntu opoote onoonyeeyo ekyesatu olunaku olw'okuba wagenze n'opoota n'ofunamu ezigula akakoola ne pike n'ogula ne olisi n'ogula n'ekisimanya n'ekibanga olisi waliwo kasigala kali awo bakagala nnyo tekalinga ono supermatch biki kati abaana abakwacca abakozesa ebyo ebikubwa bakagala nnyo ka olisi kati olw'okuba gwagenze n'opoota n'ofuna esatu otekeko akakoola kutandika okuwulira nga oli wa kitalo nnyo ogenda kuyimirira ku musajja ate agenda okuwa ekyomulimu ku sayiti oba okitegeera olw'okuba leero kale olina gy'okolako sayiti endala naye enkyo ojja kwagala okukola ki okukola ku ndala kati gw'ogenda kulekeraawo okuwa abantu ekitiibwa wansi eno abakulera oba be mukolagana nabo si abakulera kale bwe mukubagana kubeera ensi kweyamba abantu twerera buli omu akuyamba nti oli asobola okubeera nga mukanyama fighter nambeera mu bodyguard wange nga zisobola kulwana nange bwe mala okunoonya akasente nange ne muwayo ekyette naye naddayo waka n'akola ki n'atambuza obulamu oba nfuna bulungi nti ensi yakola ki yakweyamba naye abaana bano ab'e Gaza bayiga okubeera hambo ekyo ekintu kye batandise bakirekeraawo bunambiro era omwana yenna ali okulaba kano ka vidiyo nkugamba nti fena tukimanyi nti eyo mu Gaza wadaaza wadaza naye ate oyina kubeera hambo okuwona okukola ki okudaaga onasalawo okudaaza abantu tosigenda kulekeraawo okukola ki kudaaga oba nfuna mubeere hambo temubeera anule muwuliriza abantu temuyisa mu bantu maaso olw'okuba gw'oyinamu eŋŋuumi okitegeera gojja ogamba omuntu mwana mwanje soko mpa ebiri awo olw'okuba gw'olina ki oyina eŋŋuumi nze mwanje sirina ŋŋuumi onziggyemu ebiri gyange nekyo ebiri oyinza okuba ekitutte nga tekinnomye naye ontyobodde onfuula ati atasobola kwerwanako oba okitegeera kyokka nga nange mba nsobola oluusi okukola ki njikukuba n'enkutta oba okitegeera nti bagenda kubatta agenda kujja omusajja tagenda kukuba lwakuba omutwalako ekyebiri kumuyisaamu maaso kumutyoboola kumulaga nti tasobola kwerwanako kati balina embeera gye batuteekamu akusanga n'akuteeka mu mbeera etasobola kukola ki kwerwanako nga either gwe nawe olina nemukola ki nemukubagana oba okitegeera naye buli omu tagenda kukola ekyo buli omu tagenda kuteekayo kiwago ojja kugenda oleeta amalago ku musajja nga tomanyi nti alina pisto akukuba amasasi ng'omumanyidde anyiize oba okitegeera so nga wandimugambye empaayo ebiri nga tomumanyidde mu ngeri eri hambo n'agikuwa okitegeera ekintu ekyo abaana bamanyiire ennaku zino abaana ba Gaza beefudde vumbi tebagambwako naye bambi bagenda kubatta oba mugenda kwetta kana akawala kagundi nakalabye kawaanawaana Fiki Gaza Fiki Gaza ennaku zino gwaliko oli wakabi nekagamba ate gatemwe mwanje gyali wakabi nnyo kana kaola kashira gashumu lairo omwana yawanye Fiki Gaza yawanye Fiki Gaza Fiki Gaza kakati mbo oli wakabi nnyo pulira mmenyese n'omutima ne kati bannange omwana oyo lwaki tayigira mu nsobiize kati era ali barasita ate naawe mmenye nnyo omutima mpulira n'ekintu kintujja wano tayigira mu nsobiize gwe kati kankubulireko omwana oyo singa alekera okugoberera ebintu ng'ebyo nti oli alina amarasita nti simanyi oli handisamu simanyi oli alina six pack nti azina obuzina bw'empere bwakabi kale imagine noyegomba ku basajja okuzina empere omwana oyo annumye omutima naye kale singa asobola okukitegeera nti bannange nno nzigumidde ate sisobola kumuswaza umayine mugana mutweka mu kamera zammwe zino oba ne zitulaga ziti abantu abo simanyi naye nga kale ndabira ddala nga mumala mumala bulungi nnyo nnyo kiraga shumba mumala bulungi nnyo mumala ate nabyerabira nerabira n'okwerabira nti alayagadde koko ku barasita simanya ku baniga simanya abamarase simanya Ricky Mani simanya ababanda simanya
bana obalwacha abana bala bagala nnyo abasajja ababande nakuzino God is plan yeba nango bayadda wenna kuzino takyalabika anoonya sente akomeye Kampala joge kyokka ffe tujoga ffe tubeera ate tetufakinga bulamu okitegeera tetufakinga bulamu like nti bwemba ninamu ekyebiri nkijoga bwemba mu n'etaano nenjijoga ate nere sirinamu nenjoga oba kitegeera kintu ekyo buli kadde kuba kujoga tubeerawo tekusooka kwekweka nti toyinamu ate osooka obule okitegeera kati nti nno bwemba kale ngangwa naawe mulaavu omusajja bwatyo bw'aba agwa nawe mulaavu abeera amanyi n'obudde bwagenda okukola ki okukulekawo kuba abeera amanyi kakati ono omwana ayagala ssente oba okitegeera nga ssente akola ki azifuna ng'ajja naye amanya nti zino ssente mukana akabanga zigenda kuba zikoze eki zigenda kuba ziweddewo kati nga gakamunyumirwe kana akaseera naye mu myezi ng'etaano mwaka gumu nina okuddayo nnoonye ssente abawala baagala ki baagala ssente ngaddayo kati ate olwo nti akulese omutima gumenyese omwanjulidde abantu bo bamutegedde ate akoze eki akuleseewo mazima akwadde omulimu gw'okunoonya omuntu omulala okitegere kintu ekyo akwadde omulimu gw'okunoonya omuntu omulala nti abaana abawala bandibadde baleka okwegomba ebintu bye balabyako ennyo amaaso ebyakagwirawo kale simanyi nakumanya naye naffe abasajja abatalina maraasi naffe abasajja abatalina zi 6 pack omukwano tugulina kati nti noyinza n'okujja ewange oyinza oba lubuto nga nzonda okitegeera zaala otuka omusajja ate nzaalira naye ogenda olaba nga nze olwedde nina noki oba ontegeera kyengezaako gamba nti aba 6 pack ne kati nze onsanga n'olubuto lwange kale ne bwotafuna ggwe lubuto ani aba 6 pack obalabyeko kale kyusamuko ofuneko ne ku naye siina nnyo mwana naye abaana abeerawo sewe ne bagamba mbu mutaddeko olubuto ate mwana abantu bano eno abantu sensobi abaana nabo bakulengera obwedda mayanja ndabanga nali ndabika bubi oba nfuna bulungi bwe tuli naye sebo kati ate abantu sebo bagala mbeerenga bwe nabeeranga nosanga oli manje ng'ogezi nyaba naye kati ono omwana ngamba kalengeze naye amanyi bwe nali nfaanana nga ndi mutono nze nga emabega eri emyaka nga 10 emabega kati kale kwegamba ne binsobera n'abakyala ne batandika otwegaana mbukati omusajja simanya atalina 6 pack mutwala kumbe nange musajja watundi mukweyoza nze ngamba congratulation ti eno olaba nange nfunye kabiri nesaba ate batuboola musajja atalina 6 pack mutwala nosainogaane abaana bano babadde batya mugenda mutunulira ebyo nsanyusa okulaba ku show webale kujja tuwaye mukembozi wadobeera bize nakulabako awo wali wagenda e China nobako emirimu gyokola n'okomawo so webale kubanga okwasaganyiza bulungi nnyo naye okusookera ddala mukwano gwo Gracecan maye Gracecan mwakola kayimba kanyumira nnyo kayimba kaka silent so kayimba kalungi nnyo simanya kayimba kasooka noonyaako ku YouTube ya MWANJE bakaita silent bakayimba MWANJE ne Gracecan kayimba kalungi nnyo naddala mu kati ab'emikolo ndaba okuba emikolo ab'emikolo mmwe kayimba kanoonyeka okawulireko ojja kawulira kayimba kalungi nnyo ate ne video nayo bagikola nayo nga nungi nnyo kweri video video kweri ku YouTube channel ya mwe so kalungi nnyo nnyo ne Gracecan mugakukaawo abadde mulwadde abadde na ku kitanda ne namulabyeko awo yazemu okukola tukusasiddeko nnyo Gracie tusaba Omukama ngero okukuuma byonna bitambule bulungi nnyo side awo so abadde tali bulungi naye kati agenze alina show enaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna gwokutaano ku climax awo wagenda okubeera tumuwagire nange nja kubaayo yes nja kubaayo basabula obuyimba bwange bwonna China sokere China sebo wali ogenze kukola kye China wali ogenze kusuubula omusajja yagenda okusuubula China awo n'asuubula ebya Christmas yagenda mu gwa 11
nagenda okusubula ebintu bya Christmas bino by'okutimbisibwa obwo bukabaka bya Christmas obwo butalatala nagenda bisubule China nalinya nakomawo mu December nga maze okutika emali ngaze gitunda mu Christmas emali yatuuka mu January nga 28 baito obwavu oba owedde baba China kulikayo yagendera okwewa obudde kuba ssebo ebintu okutuuka waneeno bitwala mu period kubanga ndooza lugendo si lumpi biyita ku mazzi biyita ku mazzi okwo naye kakati nze China nange nali ngenze kulaba biki ebiri China eyo oba walinayo ka baby wali ogenze okulaba omanyi ng'ofunayo ka baby aka China kabebi aka China nayo kabebi aka China ate sobola bayo na ka China kozi singo gaini nayo kabebi aka na Uganda nandi gambye osanga nga kali China nga nali ngenze kwetiribosa byatambula bitya nali ngenze ku byabusuubuzi sebyo lwakuba kati mayanja mwagala nnyo byononese solumu wamu obudde w'ebyononese bunange mmeme yo nekola ki netebenkera naye nga nali ngenze ku byabusuubuzi nga omanyi munnange atega ogumutaliira era kutega ebiri n'okusukka so bwe kityo bwe kiri so byatambula bulungi nnyo nyonyonyonyo China eyo walyayo mpulira bali emisota bali ebikere balya mego walya mmere kye China eyo ennaku ze wamalayo muganda wange ebyokulya byo tebyamberera byangu nnyo kubanga nasanga emmere yaabwe yanjawulo nnyo oyingira ewantu ng'olengerawo abasavinga ebikere ng'obirabako booti olengera wali eri nti nno oba oyagala nnyama ya mbwa nayo eri kati kwegamba n'ofuna obunkenke obuli ekintu kye bayita ennyama ng'olina kulya nkoko gy'olabirako ddala nti ki nkoko naye ogenda okumaliriza ng'ate bagamba olidde embaata n'ogamba bannange ate kati ndidde embaata enchina oba oli awo ebintu babikuteerako ku dining nga omuliro gwaka bya ddala ningambo babantu bana kyebava babeera herefe kyebava batakadiwa obirya byokya nga bitintimuka biti so nensanga experience empya nene ngamba era nazze nkola ki nkisuubira nti nina okusanga experience empya okujjako nagezaako kuyaba Suna Beni nayo gyeri ati wobeera eno balina engeri gye bagikwagazisa olengera n'ogamba nnyabula lengera omwana akoze akanyama naye baba ate yo yannemerera ng'erinamu akasukayo nga sikeekeene ewaffe nga bwenjirya bwe nti mpulira nga ne kino kirabika si bya Suna Beni oba okitegeera so nali ngenze mbyesunze naye oyinza okuwolooza oleka Suna Beni omena gye nagamba nti ekyo olidde kisodde zekasanawulira kekende yaffe gye mmanyi konze eno eneeno gikole ki gireke naye ng'olugendo lwali lwa experience mu bulamu bwange kubanga natuuka nga waliwo weather ate ey'obunyogovu ngeze kye nali sikola ki sirabangako muganda wange sinamuzira oba kitegeera nga si muzira naye empewo mpitirivu efuuwa n'osanyalala wenna ne ŋŋamba Henry nga mbadde mmanyi nti wennaaba mpummula endongo eno emyaka gyange egya awo nga nkuzeekuzeemu naye nga kati Henry bw'oba oyagala gendako e Canada oba ogendeko mu America oba London nga kinene Michael ne mukyala we Dorine Mutibwa bwe baakola ne kati bali Bungereza nendaba nga nyinza obutakisobola okusinziira ku butiti buli muganda wange nagamba ennole buno obunyogovu tojja busobola era bye weesunga okugenda mu America ne Canada n'obivaako ne London nabyo sooka obyetegereze butya bulungi kuba oyinza okutuuka eri n'ofiirayo ng'obutiti kye bwankola muganda wange empewo enyogoga gwe era nagamba bano abaana abajja eno okusuubulamu eno season bannayuganda bayita mu kaseera ka bulumi nnyo era bannanga omusuubuzi olumu omuleka naali amagoba ge bulungi kubanga asanga weather ez'enjawulo ate nga jjukira yabeerawo eno Uganda nga amanyiddeyo Uganda
kati nti buli lwagenda mweri abeeranga ayingidde mu bulamu obulala bannange obunyogovu bungi olaba just empewo kati neŋŋamba ate ababeera mu muzira kozi nga waliwo asobola okuŋŋamba nti ate n'empewo esinga n'omuzira oba okitegeera kuba yali mpitirivu nnyo so olugendo lw'e China bye bimu ku bye nalabamu mpozi n'ebyamaguzi bingi nnyo eri abasajja balina buli kimu ky'oyagala ate ku ssente si nnyingi oba okitegeera so neŋŋamba obukyala tewaliyo obukyala kati nga ffe waneeno bw'onoobeera awo naddala kati obeera emakindi awo n'obako oyimirira bwoti ng'osiriikiridde ogenda okulaba ekyakabina akanene ne kiyitawo owa feesi eyakabina dde eno owa yakula figa 8 nakirira nti buli kadde olaba ebyana nogaa nti bannange ebyana nga biri emakindi wano nga biri e Uganda ekyayina eyo ebyana byo biri bitya ebyana kyeka gye biri erayo bw'obanga bye wagenze okunoonya nedda oyinza okuba nga togenze kunoonya naye ge n'amaaso galaba kale ebyana gye biri ebinyirira bikyala ebisuubuzi nga bikyayina nga si byeno si bikyayina China nawe tebasobola kunkuba tebankuba sijja kulimba tebankuba naye nasangayo abaana abasuubuzi abavudde tugeze mu nsi ez'enjawulo kubanga okuva Nigeria kutandika mu America bonna bajja ne basuubulewa China oba okitegeera bulungi kati nasangayo abaana nga bazze kusuubula ng'olaba n'oga bannange ono kyakoze abasajja b'omu nsi gy'abeera kyayika ne sente zasuubulamu zonna asoose kutegula nsi eyo yonna n'agamba waayi kangende nsuubule ng'olaba engeri gy'alimu tasobola kuleka 10 mu mpale ya musajja neŋŋamba baana basuubula banyirira n'osangayo n'abatanyirira nga bambi yagenze kunona sente nga yagenze kunona sente ng'ali eriiga ebitutwa biri eri ebirala biri eri ebirala biri eri nga yazinonye noga mwana kati ono yazinonya noga naye kati sebo naye sebo kati alayika kiboosire ewaabwe addayo n'avimba mu budde bwe obw'eddembe n'anyirira n'avuga ziri embi naye nga baaba bwe yabadde China teyabadde boosi nga yabadde mu kunoonya okitegeera neŋŋamba sente erina amaanyi ate oba oginoonya buli kimu okiteeka ebbali n'otunuulira sente byonna nabirayo neŋŋamba twongeremu amaanyi mu kunoonya sente Okay, kale kulikayo olugendo mu bufunze bwetu bwe lwatambula side awo naye kati kyo tugambye tewalaba kutoke yadde China etooke naye nga waliwo restaurants z'abana Uganda ababirina naye nze kati ate nali njagala kukola adventure mu byakulya by'aba China so nga sobola ate kulowooza ku ttooke kulwedde nali manyi ngenda kudda Uganda ndirye era bwe nadda baaba nali amatooke nali amatooke nga mpulira mujje wano matooke gange mubadde mugenda mu ntama naye kirabika muwooma okitegeera nali amatooke nendya emimmonde nendya emiwogo neŋŋamba nali alumonde bw'aba China muganda wange ng'alinga gaamu dayira ng'alinga gaamu lumonde bwabwe bamwokya waliwo wootuuka nga bookya bali emirimu gyegiri egyeno neri gyegiri ng'omuchina ali kwokya mu mmonde neŋŋamba kandi omummonde naye nga gunaanuukanga gaamu omummonde ng'olina nnuuna munuune sikugulya sikugulya neŋŋamba kati bano ono gwe bayita lumonde neŋŋamba aya baasi tugende mu maaso eno Uganda tuli bulungi nnyo Uganda mu byokulya of course ndowooza just lwakuba bye twamanyira nabo ebyabwe kirabika bibawoomera so kati ffe just nti tuli locked mweno country yaffe ya Uganda nti emmere yaffe yetusingira naye nkakasa nabo bawana ekyabwe akwata kamonda akanaanuuka kati lumonda anaanuuka n'agamba waaw kati wajja n'agwa ku guno ogwaffe ogwekutte n'agamba yajjinja balinga ejjinja okay kale so byebyo kale nga tumaliriza eno mwanje 2024 endongo tuyimiriddewa tuyite mukaawo tulabe plani tubireko ku ebyo ffe atulaba byagwanidde okumanya ebibeera mu plani biba bingi nnyo mbabona ebyogamba nti abawagizi bange bagira baneko bimanya bino naye tuwe ku ebyo abawagizi bye betaaga okumanya
usaidyo mu ndongo. So far sawa zino kyensolo gamba abagizi bange nti nze endongo yange gye nnina sawa zino emmala. Emmala. Nina music. Ambeezaawo okumala emyaka 5 nga sikyayimba ng'ate nkola. Yes. Oba kitegeera kozi nina music omulungi. Era kyensobola bagamba nti omuziki gwonna gwendeeta akadde kenguleeteddemu kemba mukubaaliramu temubeerawo ne mugamba mwanje tatuwa music, mwanje talina music, mwanje tata music. Bannange nina music gwegenda ku YouTube yange olabe ennyimba eziriyo. Okitegeera ennyimba mpitirivu nnyo naye obuzibu bwe tulina nti wane Uganda kati omuyimbi bw'otamala kukola kavuyo, bw'otamala kubeera mu mawulire, bw'otamala kwegamba ku kale kulumba ku Kyagulanyi, bw'otamala kukola mu fujjo ate music tebakola ki? Waliwo weddwaliro tebamulaba. Bawulira bulungi. Oba kitegeera nti balina engeri gye batakati ffe bamwanje abatabikola. Abatabikola. Ogenda olaba nti abantu tebafunye na budde bulaba muki music. Nenze olw'okuba nti nze mmanyi nti nze music wange mulungi. Mbeera nkamanyi nti akayimba kange ako ne wanaayita emyaka 5 kagenda kola ki? Kagenda kubaka akabi. So nti mwe embeera music mulina ate abawagizi ba Henry Mwanje bo omuziki bagulina mungi nnyo. Era nze wano mu Uganda mbayimbi abasinga okubeera nga babookingibwa nga bakola shows mwendi. For example kati ku Valentine ina show nga 7 Valentine's Day ate nga nezengo byentya nyingi. Naye olw'okuba nti bambi bannayuganda oluusi tebatulaba ku TV nga batulanga njobolo simukoze obuvuyo tato okubye gundi nti oluusi tebatulabye nti batulanga Henry Mwanje agenda kuyimba ku Easteno egindi ne batamanya mbuno ne balowooza mbu tetuyimba naye tubatuyimba ku Valentine ekavumba tubatuyimba naye abantu abo baagala okutulanga baba baagala kutuwa sente entono. Oba kitegeera bulungi oli ayagala Henry Mwanje gwagenda okuwa emitwalo ameka 2-3 akulange kati mbuye akugamba nze nkulanga kati nina kuwa sente tono joli yakuleta bannayuganda okukumanya kakati bambi bannayuganda bo ate balwa okutulaba mu bulango ne balowooza tetukola bannange tubeera tuyimba naye abo abasajja abakola shows ze mulaba ze balanga ku ma TV twagaana oluusi okukolera sente ze bakola ki ze baagala okutuwa kati mweyembeera bayina engeri gye bajja batusamba bati Mwanje sijja muteekako nawe tomutimba noli tomutimba mweyembeera okunyimbirako nga muwe sente bweziti. Naye mune tubeerayo nga tuyimba era abawagizi ba Henry Mwanje bangi mbayimbira era mwebale kunjagala omukwano gwe mundaga. I appreciate mayanja abantu banjagalira ddala. People love my music. Nsiimira ddala nnyo mwebale kunvimbisa era omuziki gwo nkyabaleetera. Amina. Kale tweyanze kadde kaffe tukatambudde webale kutulaba abadde atulaba essaawa zino tukirize tukuleke nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan banafa ba Diamond Primary School bali buddo Kimbejja lyessomero twalayo omwana asomera eyo addungi nnyo litegeretekedwa bulungi. So buddo Kimbejja Diamonds Primary School omwaka guno omwaka ogubedde bakola bulungi nnyo aba P7 bafuna first grades 9 te second grades zaali 4 bana empozi n'ekirala Mayanja nina gundi Henry Mwanje education scheme. Oh yes nagirabako tugaba bursaries tulina bursaries ezenjawulo. So omuntu yenna bw'otuukira Mayanja asobola okuntuusaako bw'oba olina omwana wo ne tulaba engeri gye tumufunira bursary either full or half. Tulina amasomero mangi ge tukolagana nago tugakulaga n'olondako lyokola ki gyoyagala naye nga amasomero ago malungi nnyo nti ogenda kusanga nti essomero lyagala akakadde kamu kitundu naye nze Henry Mwanje ngende njogere nabo nkutwaleyo ng'ate obawo emitwalo 7 oba okitegedde ng'ate eddungi nnyo. So bwe tutyo nti twasazeewo amanya gaffe ge tulina tugayambeko tugeyambise okuteeseza ku bannaffe nti oli asobola olaba essomero nga lyabbe nga yandyagadde okujja okugamba omuntu nti nsalira ku school fees naye ng'ate oli tamusobola mumusalirako kuba engeri gy'aba akireseemu abalaba ng'omuzadde
atajja kugamba n'abalala nti wali wansanvu ate essomero ly'omusajja lifuuke lyaki lya nsanvu naye nti nze Henry Mwanje bwe nkolagana n'essomero ate erina bingi bye linfunamu nga nze ng'omuntu then naawe ate omuwagizi wa Henry Mwanje n'olifunamu ku sayidi yange bwekyo ekiri. SMP Tours and Travels bali ku July Complex wagula nakasero okulya na radio Akabozi ne Radio 1 mabega awo bali ku second floor abatwala abakola kutambula abantu kutambula z'abantu ndala bagende ebweru oyakolera ku visa oyakolera ku passport oyakolera ku air ticket byonna babikola ko bulungi nnyo ne bo bakulambula mawanga genjawulo era bakutwala ne bakulambuza kubukingira hotel byonna babikola ko bulungi nnyo ate ngera kye kimu ne wawo ndabo babikola gwagala ofuna omulimu Canada Bungereza America process bagikolera ko bulungi nnyo ne bakufunira omulimu side ebyo ne banga bitambula bulungi nnyo so bekwate bali waggulu okulana radio Akabozi ne Radio 1 ekizimbe bakiyita July Complex waggulu awo ku side awo we bali nabo bekwate ensonga zijja kuba ziggwanga haji wange omulanzi Musa Jafari naye ensonga zikwasaganya bulungi nnyo sebo nkubuuzizaako manyi nti ensonga zonna zikwasaganya bandabire side eyo tukirize tukuleke bote butambudde mbadde ne majo nakolwa leero nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana